awo wakati wa 12 to 15 babeera n'ebikoosi puberty ezze eddoboozi litandise okyuka waba muwala nga atandise okwekoona akagere. There is a lot that goes on there, but that's where the coaching and the training blend. Nze ndi musajja muganda, omwana ow'obuwala kasita atandika okwekoona akagere mbeera mukaawo. Kyo bakintendeka bankuza nti bw'okulanga n'obeera n'omwana obwana n'atuuka mu myaka bwe giti bwe bagamba nti yatandise obeera mukaawo. Kubanga omubiri gwe gunoonya alpha male amuli okumpi ye taata. Era awo emboozi we zitandikira. Ono ne bamuweereza ewa ssengaawe Nabulime, n'omulenzi ne mukwata ne muweereza ewa kojjaawe Ssemuyaba. Babeereko eyo. Batendekwe. Muganda wo akuzira. Tubakanga ku muganda wo. Muganda wo bw'aba ali mu kisenge kye konkona nga tonnayingira mwana wa buwala. Because now you're coaching eno age gyalimu ali sexually active. Negwoza bwozaamu ne yatuusa mu senior 2 kati ali mu senior 2 ali mu senior 2 mboozi kizonyumya naye. That is the clash as parents we lose. Nti okomawo omwana yeebase dda balabye firimu ne beebaka. Mubakuliza ku taabu ennaku zino namuguliddeyo taabu ali okwo bwaswipinga but you're not adding value mu bwongo bwe kuzuukuka kumanya nti my body changes mean this. Ffe batenga batugamba omwana obwawe atuuka ano olina okudistansi nga tekyategeeza nti you don't know menstrual management. Era ffe batugamba abasajja abaganda tolina laba musaayi bila. Era ne mukyalawo bagamba nti eno wiiki nzibu omukeeka ogubeera mu kisenge gwe ng'ogujjayo ng'ogwala wansi nga wummulirako awo wansi. Because bajjajjaffe baamanya nti ebisajja ebimu mu kiro byazuukanga nga byerabidde nekimuli wakati mu mbeera eyo. Kati okukyewala obeera n'omukeeka gwo n'ogwe no wiiki ngenda kweyawula ngenda kusula wansi. Kubanga hormones olumu zimu ebbugumu lingi naye olumu kwegamba tabitegeera that week is intense. Management yakyo ne bagikutendeka gwe ng'omwami. But the same you look at your daughter. Nti bw'atuuka mu mbeera eyo ojja mulaba ajja kubeera ne attitude. Bw'abeera mwana abuwala ajja kutandika okubeera ng'asirikasirika yeeyawula ku bantu ayagala kutuula yeka omubuuza kino problem ayogeza attitude. Kati bw'oba bino tobitegeera otandika okugaa nze tojja kunzira mu bwoto nze nnyoko nze kitaawo yeeyongerayo because ogaanye omutegeera. Eyo age ebeera ya training and coaching. The balance is very critical.